Ebyuma simanyi kireva gye yabiteeka kwensonga najja geneta nga teriiwo gundi computer nga teriimu studio nga tekyaliwo ne mugamba kakati kireva ne keyboard simanyi yagisitula oba n'agitwala mu chache wa Pastor Bujingo n'agimutwalira ne mugamba naye kiki n'angamba naye nze bye munkolera bwe manga si Katonda abikola temudanga mu kubinkolera bwe yangamba waliwo bwe yangamba kakati njagala kugula kawunga sukali muceeri matooke byonna bye baleeta mbitwale ku TV ngambe buli akireeta ja kinone oba kooli soko ndage mikwano gye esatu ondageti gundi mu mwagala ne gundi bonna babiri ne yiba wo mubi kireva gye ku kyalo bali bamumane kubo nga talina waayita kireva gye ku kyalo bane yiba talina ne yiba n'omu basobola kugamba ati amazzi gaweddeko kanga sabe wa gundi talina wanje mugendeyo ate newe yasulanga mu bupangise kajansi mu kikomera yali tabogera n'omuntu n'omu ku kyalo kwabeera talina muntu ne yiba we gwosobola okugamba bona bamuwalana bona kati buli muntu akuwalana ante gamba muwalana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Sakozi Farouk. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abatulaba batuwa obudde abasubscribinga abawatching abatulaba mu ango wonna oba otulabidde ku TV oba otulabidde ku YouTube tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Wano wendi tuzze kwogera ku nsonga za Kireva gye ebintu byamutabukako Kireva gye ebyuma nawulira studio gyali azimye omutaka ate yabba computer kimanyi nabba generator nabba biki kati ne music yamuvaamu ali mu welding. Kakati tuleese wano manager wa Kireva gye eyali amumanaginga bamuyita MP Jesus atubuulire lwaki bayawukana ne Kireva gye kituufu kyeki Kireva gye ngenda munoonyako naye ambuulire side ye ambulire namukubirako awo naye ng'ali busy mu welding naye ngenda munoonyako ampe side ye. So Jesus katuwe ekituufu atubuulire naye side ye ebintu bya Kireva gye biri bitya. Jesus anji papa sembera oli otya? Ndi bulungi mpozi gwe weeyanjula amanya abasinga bamanyinga promoter MP Jesus nenga kunanga muntu kuliko Mugume Peter Mugume Peter yes nenga okosa MP Jesus MP Jesus njagala tubeere straight tubeere atobere open otubulira amazima kuba ne Kireva gye nja munoonya naye ambulira amazima ku nsonga ze oba ku nsonga zammwe osisinkana otya Kireva gye? Kireva gye kusinkana twasinkana 2014 nali nawe nali ntegese shows kati nempitira mu muntu omukyamu sente nazirya ate oluvannyuma nentuka ku Kireva gye mutuufu kati mala okutuuka ku Kireva gye mutuufu tukwatagana ayina we yali ayina omugaga era muteeka mu sente entebe Kireva gye biseera yapangisanga akajansi kati tukola naintegese shwali Valentine kwandi mutegese wa bivulu naintegese shwali Valentine 2014 kati tugenda ku show afuna obutakanya n'omukyala lopa ew'omugagga nti Kireva gye motoka ginywera mu njaga kati omugagga anyiiga amujjako motoka n'omulimu gwe yali amuwa agumujjako kati byagumujjako angamba kati Jesus nkoze ntya sikyalina ntambula sina ki ne mugamba kati katukole Kireva gye nengende Rwanda ne mugamba kakati Kireva gye tuula sagala ndagaano wabula buli kye tukola tukikola muki mukwano fe tusalewo tukole Kireva gye nampuliriza yalaina proti yali agigula buloba kataluko kati mwogo mwaka 2015 musitula tugenda Rwanda nonya mirimu funa bivulu 2016 otyo tufuna bivulu mutwale Rwanda yes tufuna bivulu tukoba bivulu tegekazi tuwanti mutegekazi shows nenga tuzikolera mu bulumi tukolanga bwa ewakano omukyala tebali bulunje fight mutwala wakawo Rwanda ewuwe ne Kampala ekajansi ewuwe nga si birungi bwe twatuli mu shonga babeera mu kuyomba ne mugamba tojja kukola gwe kyobo ino kola va mu kwetya ebiseera byali yetya nga bwe mutuka ku shonga kulika abantu bangi nga agamba abantu bano baze kunkwata so simanyi kye kyaliwo ebiseera ebyo natuka kasera na
kyawagana ne mukyala we n'anoba kati ffe ne tubeera ffenna nga tutambula mu bivulu ne mugamba kakati watodda waka kati tusigale nga tukola ne tukola kasente nga nkasevinga kutuuka bwe nafuna wanaweza kasente ne tugenda ne tutandika kuzimba nyumba ne mugamba Clever kankuje mu bupangisa ove mu bupangisa obeere wuwo tukole music omutuufu tutandika tufuna kasente tugenda ngenda bula ne mugamba kati gwe oli serebu nze mirimu gya wano ku site gindekere gwe dda waka tukwasaganya mirimu tusaawe kibira tumaliriza kapoloti twafuna omukyala era yalafunye eggulire eryo ndijjukira Seguya ye yalikola nga lyali gamba ti Clever gye asula mu kifulukwa kwa waliwo yatusanga we twali nga tuzimba nenga we tusuleera kati omukyala bamuyitanga netwe bweyogerere n'atuwa amabaati yatugulira amabaati sijjukira bulungi gaali 18 tugata kugenda linguze ne tuzimba nyumba ne tugimaliriza kakati nene wabanga ensonga leetiro bayombesa ewaka nga mukyala Clever agamba ti kubanga ali mu bupangisa kyekiyombesa omukyala ne muga kati tuyingidde nyumba toddamu kuyomba temuddamu ebintu ebitakwatagana ke kaseera tukole ne tukola nga mu bulumi ne tukola nze ebiseera ebyo nali mpangisa kati nenefiiriza buli kimu kyonna era nze landiroodi wange yamanjako emyezi 7 n'engeri gye naleetanga Clever gye ng'amulaba ng'amugamba sooka ondeke wane n'omusajja mukomyewo ku maapu ndyoke nkusasule landiroodi ng'akikiriza nga ntambulira mu Clever gye nga mugamba ndeka kati tuzimba nyumba tumaliriza bwe twamaliriza ennyumba twafuna omulimu gwa Brian White tugukola nemanya ti awo kati yes nemanya nti katawo tufunye omulimu guliko akasente kawera juka nali siina bulungi nange nga mpangirira n'emirimu nga njifuna bivulu naye nakatono kenna nga mpangirira nga tayina wanga nakwatagana ne Clever gye nga kushwa kolera emitwalo egi ejja Uganda yes nesho nga tazifuna nga tumanyi kutuuka ku show Clever gye ngalaba abantu bangi nga ateeka baga ku mugongo tugenda kati nagamba tukoye kukolera show z'abantu kati nze nga ntegeka zange nga ye muyimbi yeko munene tusobole okufuna sente tuzeewo music ne bwe mugamba ati tugende ku radio presenter baba tuwadde programu sawa 5 Clever nga tutuuka saa 8 bwe tutuuka oli nga ataddeyo mulala Clever tawo siddayo olusi nga agamba katabo kamiri yabasasula katabo kamiri yabasasula sikola nengamba kye tunasumbusumalako tutya nga tetukwatagana ne bapresenter nga tetukwatagana n'abayimbi tulina okwesembeza abamaradio tulina okwesembeza abayimbi banaffe kwensonga tinesanga Clever gye nga talina mukwano gw'omuyimbi yali talina n'omu okujja kabudumulaasi ye yamukubiranga akasimu era Clever gye nenze yamukwasaganya ne Koloba Koloba omulema awamasanda tusinkanira ku show Koloba tunyumya ne mugambo musajja njagala omunterereze tusobole okufuna emikwano amusabira alokoka ayatula ani asabirani Koloba yasabira Clever gye ulira katemba ate kati yamusabira namwatuza obulokozi nga tuli ku show emubende Sambya 2016 tugende maaso kakati amala kumwatuza obulokole Clever gye ndabalinga ateredde muko kati tufuna omulimo ogwo gwa Brian White ate mukyale waka anoba wa Clever ye kati nga waliwo embeera nti Clever gye bwaba mwavu omukyala anoba bwe wawa akasente abeerawo kati ekyo ne kijja kati tufuna sente ne tufuna obutakanya Clever gye ne mugamba sente zino yalagala kugula akamotoka akakadde za Brian yes yalagala kugula akamotoka nenga kakuze ne mugamba nedda katukole music tupromotinga oluyimba tuteke ku ma TV tuteke ku ma tukole video enungi eriko sente zijja kujja sente tujja funa agamba nedda njagala akamotoka akagula akamotoka sente ozimuwa actually sente ku show ya Brian White bazi mukwasa yes bazi mukwasa bula ya muwa sente meka twagenda yenfunde ziwerako tezali za lumu tezali za lumu ne waliwo bwe twajja 5
waliwo bwe twajjayo 3 zali ziwera sente akasente kaliwo nagulamu emmotoka nagula nenga gwo mugamba tukole ki tuteke mu music tuteke mu business kwa kayumba tukafunye oyina woli katude mu music business agamba nedda gula motoka enkadde era ne kinyiza nasooka nenyiga ne mugamba nedda nga ndabe motoka tayina mirimu jafuna tuka agenda spending yes ate motoka etaga sente shows bamuwa ati serebu ntono yetaaga entambula yetaaga boda si buli muyimbi ntayina motoka wano wali wabatayina motoka tenga bali bulungi olina okuba ne motoka olina okuba ng'olina byobala ntezireeta yes emotoka nemulema kakati emotoka bwe yamulema n'agamba musente za brand white zaali za kisiraamu yakyogerako ku TV emu n'enkola kinene kakati kireva je tujja tufuna obutakaanya twawukana nga tufa ekintu kimu ewaka walinga y'abaana ebyo saagala biyingira mu nnyo bya family nenga ayagala baveewo ate ngeni beginning eyabakiriza okujja ne mugamba kakati ate twateesa nze naawe twatula babiri ne tugamba ati abaana abo before kujja tukole kino na kino tewakikola n'okkiriza ate lwaki bavaawo ne mugamba nendaba nga emyaka ebiseera byo nali maze naye 2018 nga maze n'emyaka ena gyali ena nendaba nga sigenda maaso ne mugamba omanyi papa kansooke nkole emirimu gyange kubanga landlord wali amanja ndaba ndeeta sente zifanfe nkugamba bwe mugamba tukole business ayomba bwe mugamba kakati omukyala kale mukolere business bwe tuba tufunye sente zibeere waninga business tuteekawo business eyo business ejja tuyamba enkya kubanga nga tuzimba nyumba ye yangamba ati tuzimbe ye bwe tumala okuzimba ye nange tuzimbe yange kyegeera ne mukikola eye bwe yagwa ate yange byava mu pulaani kati bwe byava mu pulaani buli bwe nkimugamba ngangamba nzije nzimbaawe wakaawe eki ne mugamba tewaka kinajja kitya akapoloti katono tekawera 10 ku 10 ategana kati ekyo ne tutakwataga ne mugamba omanyi kansooke ngende njiye byange nensoka nemubulako emyezi nga 6 ane mu mirimu gyange kati mala nkomawo nga amaze okumaliriza nyumba yange buli kimumaliriza nfunya akasente ntaddewo emmotoka ne mugamba kakati kireva nafunya omukisa emirimu gyange gitambula kati nafunye entambula n'emmotoka namaliriza kati njaga tukole ng'oli settled mukama namuleetere SB4 aki mwagoba SB4 ne okusayininga contract omusajja ne mutamuwa chance asayininga omuyimbi because nze SB4 yajja nangamba yajja ku TV yaffe Bukedde nangamba nti man nze kati manager ne tukola ne story eyo nze manager wani wa Kireva naye wayitawo ennaku 2 oba lumu ng'ate muyise mu background musayininze Kireva anti nkujira kino kyenjogera nti kyekyaliwo kakati tunoonya SB4 eri agaana kati mugamba tudda waka ne Kireva ne mubuuza kati kiri kitya nangamba mwana SB4 munyonyode nangamba ajja kunkubira akasimu tugenda tudda waka kati Kireva ngamba naye waliwo emirimu ja SB4 gye nakwata ne mugamba isoko ino gikola nangamba naye SB ne mugamba ntobo gwejinda nampaka sene ne mugamba tomusaba na mafuta muleke omulimu gwakola gwego gwe muleke nangamba ati sina za mafuta ne mugamba isoko enze nina kakati amngamba n'ekintu kino omanyi wali wakanda kalinga akazibu ku Kireva gye nze kyasinga okunuma kyokka buta tula ne SB4 mubuulire kwensonga tinze nali manyi oyagala mubuulira ki kati nze kyene njagala SB4 nali njagala SB4 kutuula naye mugambe omusajja mukwasaganye mu ngeri bweti ne bweti kwensonga Kireva gye ina kode ye mu mutwe egamba nti bwoba omuyamba ofuniramu wa osobola kuleeta tugeze etooke waka novaawo n'agamba n'etooke eryo mu lisuule lwakyalireese kenkugamba ti kekanta kalinga simanyi oba kaki kyega nenze nga nkamanyi era nga nkategeera kyegeera nga nkategeera era nga amanye engeri y'okukagonjoola kati yamanyi womukolera ekintu abala n'agamba lwaki akikoze ate n'ensonga ekireetera okubala ekyo nayo ngimanyi kiki anti Kireva omulawe oba tukitwale nti we yakulira teyakulira nnyo mu bantu abagabo babasaba babasiima Kireva gyo kusiima ky'omuwadde lutalo yes tasiima
okusiima kumugamba ati kaakati Faluku ampadde simu eno ngimuleetere mukubira kasimo mwebaze awo ne poliisi ejja kireva gye tasiima nze ekyo nkugambye nti okusiima ekintu nakukubira so okugamba weebale ng'okimuwadde naye nze ompadde ntwale mutwalire ntuuse ne mugamba Faluku ampadde kano banange mukubira omugambo kafunye mwebaze awo musulawo yalina koode egamba ati Katonda yamuwa era lumu twatuula yadde tetunatuuka eyo twatula n'aŋŋamba kino kyajja wano baba si Katonda kireese kati bonna babinone buli ali mu welding nsonga ki ezakwawukanya ne kirevajje abantu ozibabuulire kuba kirevajje naye ngenda munoonya okay kakati ensonga za njawukanya ne kirevajje ziri nsonga nga ensooka butasiima omuntu kyamuwadde kirevajje namugamba tukubire maama lususu abasonda kompyuta tubeebaze n'ayomba tikwebaza sinkaka kusiima si byankaka nokinkaka nekyo nekinyiiza ne mugamba naye kiki era ne mukugamba baali tugenda kukola luyimba ewa bbawa munamasaka tusindikidde sente tutuuka era tulusuulayo bubbawa mbamuyisizamu amaaso ekyo kivaawo tugenda wa Kamiri tugenze kola luyimba tutuukayo era yo ne mugamba olaba Kamiri kwagaliza era wavaawo kuyomba ne mugamba papa tubadde ng'emabega tukola ebintu by'okutoba bw'obanga tokola mu mutwe yiga kwesiima abantu kye bakuwadde oweebaze omuntu baba kuwadde era okirabe ng'akuwadde awo tuvaawo nga tuyombye kati ekyo kivaawo nkola pate nga nyingira nyumba yange nga muyita ansaba sente agaana okujja kati ngenda kudda ne ku studio ewaka yakusaba sente yes okuyimbira nga mukyali manager oba yes yangamba nzije muvuge ne mugamba ndi bize n'emirimu mingi nangamba kati nsindikira sente mfune nga bwenzijja otyo kati nzisindika jjako amasimu kati byo mu kirowoozo binzijiramu ebyemabega byakolanga nga tugenda kushwadukayo kati agaana okujja mubuuza naye gwe musajja kiki kati nzijja ku studio nsanga generator teriiwo mubuuza generator eri wangamba simanyi yaffe ina yagenda kyokka era yononeka nenjitereeza nenzijuza generator amafuta mubuuza olimba lwewakola luliwa studio nga twagimaliriza nga tabindaga ate ntuuka kompyuta nga teriiyo naye mugamba omanyi kireva ndaba tokula kompyuta mwali muzimbye studio mu ttaka yes mu ttaka godown gundi SB4C eyo kompyuta gye yabawa kompyuta eyo eriko SB4 eriko maama lususu eriko mukyala balamu weebali awo nga bawera naye SB4 yagireeta kompyuta studio ne mugizimba mu ttaka yes kyekyabaawo studio mpulamu ebyuma byalaga wani yabba ebyuma simanyi kireva gye yabiteeka kwensonga najja geneta nga teriiwo gundi kompyuta nga teriimu studio nga tekyaliwo ne mugamba kakati kireva ne keyboard simanyi yagisitula oba n'agitwala mu kyache wa Pastor Bujingo n'agimutwalira ne mugamba naye kiki nangamba naye nze bye munkolera bwe mwanga si Katonda abikola temudanga mu kubinkolera bwe yangamba ne mugamba kale katirinda Katonda tambule n'ebigere akuleetere ne mugamba Katonda takyaleeta amaanu kuva mu ggulu ayitira mu bantu kukuyamba wanga tosiima abantu kye bakuwa era ojja sigala bwotyo era bwe namugamba era nembanga mulese mwesonyiye era kati ne music agiva amali mu holding so wamwesonyiwa namwesonyiwa takula mu mutwe biche bisumbuwa kirevajje ayimba Yesu nga maze kuntami nga ataddeke omwenge oba njaga wayogera ku Yesu kirevajje bawayiriza nga Kamiri ya muloga nenze mbeera mujulizi wa Kamiri ku lwensonga ebbanga lyonna lyenamalanga ne kirevajje byakola nga sibiraba mu bali ate bwe twagenda mu eri family nenjiraba nendabo kumwagala kwemwagalamu nategekanga nnyo bapalaso nga tutuula nga ndaba bye bamugamba akole na kikyalina okweyisamo nendaba ti kirevajje yengaye omutwe gwe nga gwe gulimu ekikyamu biki byakozesa anywa ku njaga tabula ebintu biki ebimusumbuwa bagamba musajja bamuloga waliwo yamuyola ebigere kirevajje teri yamuyola ebigere
omanyi nze bintu by'eddogo mbikiriza kitono kusinzira ku byendaba byokola. Okay. Byokola bye biraga nti bakuloga oba tebakuloga. Clever gye ayina okuba yengaye, ayina osooka n'aleka enjaga n'aleka ebitamiiza byonna n'adda mu nnomo ne mu mbeera z'abantu aba bulijjo. Kw'ensonga tisaawa zino bw'oba nga oli Clever gye omuyimbi eyayimba hiti n'oba nga tulina mikwano gy'abantu bataano b'osobola kukubira essimu ti bambi nyambisa kino kyogamba abantu bonna babeera babi. Kati bw'oba nga oli Clever gye nga ku kyalo tolina woosaba amazzi w'obeera g'okunywa ate ne mu bupangisa nga kyali bwe kityo newo ne kibeera bwe kityo kati ate era bakuloga omutima gwo gwe guba mubi oba gwe omutwe gwe nga gwetaaga kutereera muko. Lw'ensonga tebbanga ly'amazzi talina kyasobola kugamba omuntu. Project ya Kamiri Chameleone yabawa kolabo okitegeera? Yes, bulungi nnyo. Abaana ne bagamba Clever gye yawadde Chameleone kolabo. Nempulira nti Chameleone yawadde Clever kolabo. Project yabaaki oluyimba tetwafuluma tetutegeera biki oba telwaliyo. Oluyimba olwo lwaliyo twalutandika twagenda wa Kamiri waka amasanyazi ne gavaako ne tugenda wa Ian ne tutika byuma. Ian yaleeta kompyuta ye n'aleeta sound card era ne tubizaayo Seguke wa Kamiri waka. Batuula bayingira studio bagamba Ian kuba akuba Ian Pro atandika okukuba Kamiri aleeta ne Clever aleeta bateeka mu chorus. Ate bateeka mu chorus tudda ku verse. Buli omu ng'awandiika Ian nga bamaze balutandise bamaze kola chorus. Era Kamiri n'atufumbira n'ekimere basi tukola luyimba kati amasanyalazi gavaako obudde nga bugenze. Kati Kamiri alina meeting gye yalagendamu kwa ebiseera ebyo byali bya campaign waliwo abaali bamunnonye n'agamba Clever wano wakaawo kyegera musigale waka mukole oba muli oba mwebaka kangene nja kudda n'amasanyalazi nga gakoze ki nga gakomyewo. Ian Pro n'angamba nange nvugonzize ku studio dema amasanyalazi mbeko byendeeta nga amasanyalazi begadda binadda bweru. Clever n'angamba asoko gye tugende ngamba kikyate gye tugende tutambula tutuuka n'angamba katolaba Kamiri katali nga agudde ayagala situkira ku nze ennaku zino. Ekintu ekyo nempulira nga kinumye mu mutima ne mugamba negwe wabaaki nayomba twava mu byalo ne mugamba ne Clever wabaaki nti Chameleone ayagala situkira ku. Yes, n'angamba linga agudde ne mugamba musajja akwagaliza twatuula Kamiri n'agamba Clever wano waka todanga mu kukonkona wano todanga mu kola ki oba kivulo yagala nkuyimbira ofune sente oba ki njaga tukole ebikola bunga bisatu ne balutandika oluyimba era ne kola sinjijukira era mweri mu studio kwanga twalinga bana. Oluyimba tutuuke Kamiri yatiranga kuyitira ku simu yange akubira Clever era ne mugamba kati ne twogera nga tuwadde olunaku lw'okudda lwakusatu tumaliriza oluyimba. Clever n'agaana. Ne mugamba tugende n'agaana. Nga wansonga ki? Ate eriwa nga tagiina talina jampa. Kamiri ayagala situkira ku nze. Ne mugamba tugende omusajja tukole oluyimba. N'angamba akate kintu nkiyina. Ne mugamba Yesu kiyina siganye. Ne tugende tumaliriza oluyimba. Lwaki weewala nnyo family? Clever gye family temusuulanga. Clever gye ye yasuula family. Ye yeewala family n'agivaako. Ne mugamba tugende tumala oluyimba. N'atandika kuŋŋamba kati wawulidde ekigambo kiri kye wayogedde kati kiri kinkoona kati wawulidde kiri kati nakyo kinkoona. Ne mpulira kale nga biri awo bigambo kyati ate nga bibiri. Ne mugamba banange omusajja akwagala banange omusajja akwagaliza tugende tumalirizo ne mwegayirira tugende tumalirizo oluyimba. Kale kati mukubiro labo bajjali mukubira simu Melody akwata simu agamba esoke mujje. Angamba kati ngenda mu katawuni buloba kuteekamu amafuta n'okukola service y'emmotoka ng'omo Clever gye nga tayagala ng'abiganye. Ne mugamba tugende n'agaana n'angamba tusooke tutambuze ennyimba z'alina alyoka ateekeko lwa Chameleone. Ne Wizeera yala mugambye nga alina ekiyimba ayagala bakiyimba emera nakyo n'agaana. So kati ne biba nga Kamiri talina kolabu gye yagaanira era juzi nalaba ku TV agamba bwe baali baagala kulwana nze naliwo byonna twabikola Kamiri talina kolabu gye yagaanira.
tewali kolabo kamiri gye yaganira teyalina ku Kireva gye kyeyagaana kola kulw'ensonga nti byonna bye twakola Kireva yali tagenda biteekamu yadde 10 kamiri yayita producer najja waka studio ne batandika project netandikira kati kyenkakasa ne kati weeri wangu limba balutandika ne baluteeka mu chorus. Okay. So kitegeeza Kireva gye alina obuzibu alina okwetereza. Kireva gye alina okwetereza muyenga ye kubanga noonyeza mutereza abuzi ne bwagamba Yesu tamwogera nga waddala amwogera kati goyinza kulokoka ng'otamidde oyinza okungamba otya nti Yesu ate ng'osiiba ku njaga oyinza okungamba otya nti Yesu ate ku kyalo nga tulina g'okwatagana naye embwa ya neiba bw'ejjewo ng'okwata ejjinja kati oba tolina Yesu mu mutima kati abeerawo omukulu Kireva gye kati nnaku zinabeera saidi zeru zireyo mu holding yagenda kuyiga kocha bya holding ali mu holding ya osuubira okuddamu enkolagana yo ne Kireva oba wamuteera sigiraba ku lw'ensonga okujjako ng'alokose ebyaddala n'aterera kye bayita abantu n'ategeera omuntu omulimu nti ono ankoledde kino naye n'abako kye yeekolera sinnakulindira bakukolerere Kireva gye talina kintu kyayinza kukulaga mu nsi muno kyekoledde takiyina nagulanga ngoye ennyumba eyazimbibwa baatuwa bwe twava ku bye baatuwa nenteekamu esente zange studio baatuwa SB4 yakola omulimu studio twali twagitandika SB4 agenda okujja studio nga twatandika gizimba edda n'akola omulimu gw'amanyi n'aleeta kompyuta y'ebbeeyi n'aleeta sound card y'ebbeeyi n'aleeta microphone headset ne microphone byonna byo mu studio nga bya bbeeyi byonna nga bivudde mu mukono gwa SB4 ne kompyuta ng'evudde mu mukono gwa SB4 kati nenteekaka akamalirira nateekako zaali miliyoni bazaali nga 4 tezaali nyingi ne tumaliriza mu nsi muno talina nga ye kyagamba ti nkola kino talina kye yeekoledde kubanga buli kimu batuwa we batatuwadde nze nteekamu tasiima batuwadde Kireva gye tasiima okakasa Kireva gye tasiima so kitegeeza wamuta for good Kireva gye namuta ku ensonga nga ne tusooka kuzimba ennyumba eyiye nga ngambye bwe tunamaliza tujja zimba yange eyange teyakikola kati nze neezimbira era nfunye emirimu gyange njikola era awo yagambira nti engabana eno yeyaleeta obuzibu wakwatanga sho Kireva gye tomuwa ssente nazimba buwano buti wamuwanga ssente wakwatanga shows n'oyita mu buyisi kakati shows ezavanga bweru ye yazikwatanga wabweruwa ati nga muntu mulala alesa omulimu otyo ye yakwatanga shows entegese nga kwemuwa pasenti katate nga banayagaana eti ezavyanga munnyo kingi mbunga omulyamu kingi anti nze namutegekanga era ng'amusasula ate ne kumuteekamu ng'amuteekamu kyegeera nze ategese musasudde n'okumuteekamu mutaddemu n'emirimu egize nga saagala gitunula ku ensonga yasinga okuba obubi kusinga nze kati nze nali siswa mulyamu talina mulimu gwe yafuna ng'ali naye gwakakadde nga sinza aguleesa nga ndi naye nze nakwatagana nkugambye nakwatagana ne Kireva gye nga bamuweegi 3 ng'alinyawo booda sente okutandika okukola akasenta kangi nga ndi naye SB4 nga amusitudde wakoledde Jesus MP njagala tumalirize Kireva gye muwa obubaka obusembayo nga tumaliriza message gye nyinza okusindikira Kireva gye oba n'agiraba ne batagiraba ajja gifuna Kireva gye yiga okusiima kye bakuwadde omanye nti Katonda takyaleeta maanu kuva mu ggulu wabula ayitira mu bantu abo bajja ne bakuwa ekyo bw'onoomala okukitegeera weejo omutima gw'oyina mu ggwe nti buli akuyamba alina kyakwagalako kyejemu omanye nti buli akuyamba aba akwagaliza n'okulaba nti oli mu mbeera embi ne baagala okukuyamba kimanyi bajja kuyamba ne holding bakuggyemu kwensonga ti Kireva gye ku myaka gy'alina nekyali tasaanidde kugenda kuyiga kocha holding saawa zino ebyo bya mutabaniwe so ne bw'aneejjamu ogwo mutima n'amanya okuyambibwa n'amanya te
tali sikireva je waluli kubanga ye yalokinga takikuba amanye nti music yakyuka akirize ayambibwa te ng'asiima. Twali nayo wa mama wabakireva wa mama wabakamini tetwali kazi ya katabuke mama yatabuka ate nga byayogera bituufu ate oluvannyuma ngamba kireva tuddeyo wa mama tumulabe era nga gamba nabo basooke basituke ng'olaba ng'abiri awo kireva nga bagamba nga ngamba basooke bajje bamukyali amayanja family ye byabo byaggwa bamusonyiwa bamusonyiwa mu mutima omulungi naye nga nesimu kugikuba twagikubanga nga yamugamba kubirako maama naye nga lutalo kireva kiki bamukolimira kiki oba ye nga yali confused kireva je atali confused kulensonga bwengoberera ni beginning nga kuba show era nsanga ngekyo kyamulingamu kwanga lebo twatula namoti twetu musanze ku show samwe nagamba kireva jo jukira ABCD kati n'abasajja bansookayo mu 26 28 27 210 eyo era bakugamba kireva jalinga wa malala kakatata malala agateekamu mutima sasawa zino yeraba simanyo ba yeraba simanye kinti kiri mu kireva je yetago boba waliwe ya muloga nga jali kubanga nabyo nakyo nkisuubira nenga ne bwemba nkisuubira kibate kiri muri family jali mbirira yabakamini ate ne bwe kibayo kiba wuwe kati bwe jwanga je kire wuwe yakikola nga jali amutereze kireva alina kola kyokwetereza alina kola ki because kati n'abandi badde bamuyamba olinga abatiisa sikubatiisa baso okumuyambe ni beginning basoke wali omuntu bapasa mpuli basaba wali opasa nga ina manya gaso akusabira kireva je bamusabira tererere ddala yes tachadde anti kakati olaba kireva je bobo muwaddi wali obwe yangamba kakati njagala kugula kawunga sukali mucheri matoke byona bye baleeta mbitwale ku TV ngambe buli akireeta ja kinone obako oli goyinzo kera ku macha no gamba eyampe kintu ngamaisi katonda akireeta ja kinone gobako oli kati katonda yitira wagwalo musinkanye mukubo nga atambula katonda yitira mbani yegwe sazo ndinawo katonda kayande bakuyitiddemu obeko kigira yono gokola na chegera katonda takyava mugulu yengaye so yagamba agenda gula ebintu buli abamuwadde bino mkuwadde sukali mbabirete kubukedde bajje babinoni babanga sikatonda bimu era ne kati yabo akugamba tinze mubye bamba bwa basikatonda mpa babireke yebo akugamba kakati katonda kigoyogera ko nga tomanyi ntayitira mu bantu so konda gemi kwano je esatu ondagati gundi mu mwagala ne gundi bonna babiyi ne yiba wo mubi kireva je ku kyalo bali bamumane kubo nga tayina wayita era bas ekubo bali mu akulwange kireva je ku kyalo bakola bata bamume kubo nga tayina wayita kireva je ku kyalo bane yiba tayina ne yiba nomu basobola kugamba ati amazi gawedde ko kanga sabe wa gundi tayina banje mugendeyo mugende ku kyalo ate newe yasulanga mu bupangise kajansi mu kikomera yali tabogera n'omuntu n'omu banayi obengeri je yali basita tebalina ba mikwano nga basita balala betukola na balina abantu baba ti okubalaba kati atuma bukadeidei bwe bugenda ate nga tewali ku kyalo wabeera oba we yava kwange nakuzo taliyo ku kyalo kwabeera tayina muntu ne yibma we gosobola okugamba bona bamuwalana bona kati buli muntu akuwalana antagamba muwalana abantu 10 be bali kugamba ekintu soko kyebuuze ko kireva jande badde yebuuza nze bino byenjogera ku kireva je era njagala wonne kubanga magalizo kubeera obulungi nze siringa bala baveri no wano muntu ebitaliyo ate siri mu kumwonoona njagala beere bulungi era lumuna mugamba kireva je njagala beere bulungi nakimanyi ti njagala beere bulungi so ku kyalo we batuukira okubaane bagamba nti kireva je tetwagala ekkuba erive wakaawe baaliggalawo ko
ng'abakoze eki anti gweguli omutima gwenkugambye gweguli omutima gwayina kyegeera ogusobola kera ku maca n'agamba gundi yanziba gundi andoga gundi tanjagaliza gundi ki nga bye bikujjudde mu mutima so kati bw'oba toyagala kubeera bulungi mu nsi muno obeeko kyokwa kitambule omutima gusumulukuka n'obeera free buli muntu n'omulanga mukwano gwo buli muntu n'omulaba nga muyambi wo buli akwadde n'olaba kyaliwo n'olaba muntu akwagaliza naye ate kubanga ememe gabeera yina okugagawala ekirala ntasiime bulagiwa kati saa zino Clever Jet yandibadde mu holding yandibadde awantu awalala walungi yandibadde ng'alina ebirala ebirungi byali mukola ne kugenda mu holding kubanga nze gwe yali asigazizza. Weakness za Clever Jet ziri luddawa obunafu bwe buli luddawa kakati obunafu bwa Clever Jet kyekiri kye naggambye wiidi mungi oba takombako nga birala bye bimusumbuwa. Clever Jet waliwo akaseera kanywamu enjaga neeyitirira kati ndowooza oba yamukosa ku bwongo kwanze siginywangako n'empulira mbeekosa kati nze ataginywangako simanyi oba ye yamukosa na ayina watuuka musobola kutuula kati ne muteesa ekintu nolanga kwali dakiika 10 n'alanga avuddeko so kati ndowooza oba njaga nnyingi oba balina bye beekolayo ne mukyala weeyo byakwerogaaloga naye oba njaga yandiba njaga nga etuuka n'emuggyako. Tweyanze nnyo tweyanzege tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba oba olina byonna ebyawaka nga biri mubeera nnungi bakubireko kati oba whatsappingako ku scroll enamba zaabwe bweziri ebya Clever Jet weebityo weebiri. Omuntu yenna ayagala omanaginga Clever Jet oba ye ayagala okukolagana ne Clever Jet muwa amagezi kuba kati gw'obadde naye emyaka 7 yes emyaka 7 babuulire ye wakikola otya okubeera nze abantu baba batenze mbasi basobola anti kati nze Clever Jet bwe yadukanga kushonga mugoba komawo amwagaliza komawo yimbe bwe yayombanga tigundi nze nga mpita eri Clever Jet nga ngenda nga nze namwagala ng'omuntu nemwagaliza ate bwe twafulumanga Uganda nga tugenda nga ndaba akikuba n'endwana nga ndaba nsobola muzaako ate bye nali nsuubira ebisobola muzaako nagenda kizula nga si byebyo naga kizwa nti obunafu buli mu mutwe gwe kana nali manyi ti bwokola oluyimba n'olupika n'oluteekayo akomawo nene nyimba tuzikoze ne zisigala mu studio. Okay bawa amagezi abaagala okukolagana ne Clever Jet abakolagana naye balina kola biki balina mu controllinga batya because gobadde naye emyaka 7 ate ondaga nti omuntu oyo si mwangu. Clever Jet teri muntu munsi ko nayinza okumusobola okujjako nga basoosa omusabira oba kumujjanjaba nga basoosa okumusabira naawona oba okumujjanjaba teri muntu asobola kolegana naye okakasi. Yes oba stardom yemusumbuwa ayo sita busumbuwa sita ye muntu ajja ku event bwati n'omutuukako ng'akumanyi n'akola bwati na obwasita bwavaawo olunaku lwe yatandikanga kuba buloka bwavaawo. Yes manyi bw'oddamu eyo mbeera anti waliwo okutuuka ku 0 kyegeera kati yatuuka ku 0 ng'asobola kusula enjala enaku 3 n'addayo ku nnomo. Yes kati bwe yatuukaawo ne mugamba kati okakasiza nti tolina okuvimba ye kakakaza kye nti ye kati tukole kati ate nenkizuula mu bye nali nsuubira byonna kubanga enfunda ze tugenze mu ba family enfunda ze tutule ne bapalaso nga bamubugamba nga mpulira ebibavaamu kwanga nze mbeera kunomo mbeerako nga mpulira palaso amagezi gamuwa nga mpulira wizo gamuwa nga mpulira kameri gamuwa ne maama gamuwa kati nze bwe mbisengeja ndaba tegwendi naye nga yayina ekintu ku mutwe ate naye omanye ebiseera si kyangu nnyo ku muntu kumanya nti toliiko era n'omulalo tasobola kukkiriza nti mulalo. Kati kyeŋŋamba nti omuntu ayinza okuba te ng'ayagala Clever Jet ng'alina mutima ogumwagala anoonya eno bapasita abasobola omusabira bulungi oba noonya asobola omulujjanjaba. Okay music ono akyadda Clever akyadda mu music kuba studio mutunda ebyuma bya studio mbasi bategeera anti kyekyo kyenkugambye kyalina okola okudda bwe maazi kyekya jasigalawo bamuwe 5 ajja kikube
ekyesatu bamusabire no ate bapasita nabo batugamba gye bali bakola ebyamagero lwaki tebakola kiriva gy'amagero n'addako basaba bano beesonyiwe kuba baleke bakole ebintu byabwe tolumba abantu bawo bagende bakima bajja muyaasi kubalumba gwe bula mbasindikira omuntu ali obubi bagende bamujanjabe si kubalumba kiriva gye mulokole ssebo anti mulokole yayimba n'akayimba ka Yesu tewakalaba iyi nkayina munevasi mu kukawandiika kitegeeza saakala wabula wali unajja mu studio yawaliwa ekawaala ewaani be oba ewaani ben wano ngenatete ku Mingo Records mwali mu tune gye mwali mukoze muganda yalimu oluswayiri vako eyo nno bawa yakuba tune bawa yakuba engoma nabagamba eno tune mukomyewo kyekyaliwo zonna yazisuula otage bawa yatukubira engoma engoma ne bw'owulira buwulizidde mugamba Kereva gyakomyewo bawa yagikuba n'omutima gumu bawa namugamba Kereva kankukubira engoma naye nalwagana munamasaka lusasula n'amaliriza ne risiti weeziri byonna ne Kereva gyagana kugenda kulumala kyekiri kyenkugamba simanyi kiki Jesus Kereva tumuleke Kereva mufunire buvunizi omusumba amukole ki amukoleko abasumba baffe we bali bamukoleko bamukwateko gagamba bamuyole ebigere simanyi bamuyolera Sudani simanyi biki yakuba simanyi oluyimba nga ezimbide boss wetereze kubanze nali nsubidde nti atuse ku nnomo eri ku ordinary level ayize ne kati ate wawulira anyway webito bibeera tweyanze ge tubadde ne MP Jesus chali waffe atubuulira MP kati omanaging ani esazo nino omwana omuto bamuyita Power Kid ali luddawa mwana watabera kati mpayo enaku nnya nga nkuleetedde video Power Kid mugirete wali ewaffe ngenda gireeta audio ye namutadde audio namutadde Power Kid wa myaka emeka myaka 12 mwana muto mwana muto myaka 12 koguruminga abato abasajja abakulu abasajja si basajja bonna si bonna munange waliwo bayimbi abakolera abali stage ne kati njagadde ndeetono mwana Power Kid era bagende basachinga kayimba Power Kid akayimba bakayita nsumulure ku YouTube nakataddeyo je kali okay tujja munonyako Power Kid tulabe kyagamba oba asobola Fresh Kid ne gundi ne Sweet Kid wamu naani awo yani omulala Kid awo ring rapper Power Kid simanyi Sweet Kid kapiripiti Fresh yetaze kubajja wabula ze bakwata yo Felista twala tugende akuba bulungi akuba okay tutaka promoter ategeke nduuza shiyo bwana obwo bonna babuleeta awo bakole bato tukole bato yobo buntu onto obwo bwana obwo bonna bateberewo tulabani asinga twenze gwe tubadde abakolagana Kereva banaye mu muyambe Kereva jala kaliko ekimusumbwa mu muyambe mu mukwatireko aterere neyo molding mu muyambe mu mutetenkanye bera baganda bange mwebale nya bamukutekeyo molding mwebale nnyo mwebale